Oyo yabeeramu kuliko erinnya kuliko leeta V ya linnya lyange. Leeta V linnya lyange. Buuza kuba tulaba n'abatuulira. Nange abatulaba ku Bukedde TV bampita Vinka nsanyusa okubeera wano. Tutandikire wano. Omanyi otera okuwooza nti Ssemwange oyagala nnyo ebyonoonese. Bukedde wa leero kwato mwendi nakoze ki bampaana alumiriza Vinka okwoza mu luyimba lwe. Okay. Omuyimbi eyayita Kasizi alumiriza Vinka okwoza mu luyimba lwe. Kasizi agamba nti ye yayimba oluyimba lwa Sirubala lwe yafulumya emyaka 5 emabega nti kyokka Vinka yakyusizaamu katono mu bigambo n'okulutuuma erinnya eddala. Kati tutandikira awo. First of all, lwe luyimba oluliko Sirubala without a doubt. Ali eyo muyimbi ogenda kunyiiga. Naye lwe luyimba oluliko sitambula mabaala olw'ensonga nsiiba naye feedback angifuna wano. Ekisokera ddala ngenda kukwebaza tuwa oluyimba olulungi. Thank you. Kati tudde ku kyono omwana agamba nti walowoozaamu. First of all simumanyi. Kakati nange nandirowoozezza nti maybe nalowoozamu maybe oba writer yalowoozamu, but to be honest with you oluyimba luno twalukola from scratch. Nagamba Banga Boy njagala ekidongoye kuba yaluproduce nze ne Yese ne tufuna studio session ne tugala leero Yese yajja buzi ne tukola Sirubala from scratch. I was there. I can tell you the fact. Maybe kyagamba is the line Sirubala nekati ndoza ne Rabadaba aveeyo because Benon bwajja mu studio nawuliriza oluyimba Benon naga Rabat sejukira producing olimba nga Rabadaba lesekulame Sirubala onyeno mana Sirubala nenga tumaze ne tugamba no, it's just the line Sirubala. So I don't know what his meaning nenga kirabika line ya resukula baby Sirubala, but you know mu Uganda tuba n'ebigambo bye tukozesa kati ng'ekigambo kye nakozesa it's a weekend eno tusimbudde yali slang nene njiteeka mu luyimba nze njagala ave yambulire besides that word what else is the same. Kati golowooza anoonya masannyalaze oba waliwo omuntu akiri emabega? Bw'aba ganoonya nga muwadde leero nsazeewo nga erinnya olijjukira? Kasizi si Kasizi kuliko kasi ne thiri emabega. Anti bannange irinjira byenga zedi kasi thiri muwadde amasannyalaze. Kati in case he reaches out to you nagamba okay byabaawo being an upcoming artist nainoonya a shoulder to lean on musically speaking, are you willing to collaborate with him? Nga bwe yavuddeyo alina okuvaayo neera n'agamba ensi ebyo by'oŋŋambye talina bingambako akole ka video alina kukola ka video n'avaayo n'abyogera n'asaba ne Bukedde n'agyegayirire ekazzeemu okitegeera. Awo ne tubawa Sirubala omulala remix. Naye nja nkubuuza ekiyimba question in regards to the same topic. Baali bakuwayirizaako okwozaamu oluyimba before? Yes, when nafulumya Malayika era waliwo omuntu omulala yajja n'agamba Malayika luyimba lwawo speed. Yeah, so kibadde oguno si gwe mulundi ogusoose. You're not moved at all? No, I'm not. Because in a story nagiwuliddeko dda. I saw people tagging me on TikTok. Nkiwabudde nengendayo nagenze owulira muluyimba neŋŋamba bro neŋŋamba it's okay yayiseewo ebibye. Kale ekyo nakyo tufunye muganda nge information about it. Muganda kasi thiri ndowooza okitegedde, you know, to reaching out to tulabe nti tukutwala ewa Vinka. Oluyimba luno ndaba olufiirako okola challenge, nalaba challenge ya Jenkins Mukasa Bat ne Uncle Sandy n'endaba eya Makona, kati nange oli wano negayirira nkole challenge. Waki oluyimba olufiirako? No, but wentyo ne Bailando nali wentyo, all over you nali wentyo naluno ate gwe musa notampacha nkyogedde nakutubadde nakugamba nga tuli eri
naye nze ne challenge tuli no nze byo byenjagala anti njagala nkuyigirize kuba byangu naye oli manfirideko because ndwagala and usually I connect to my dancers, to my fans through dance. Album banno balina album saakole okay banno sounds weird bayimbi banno boli under the same label balina album sijjukira olunaku kirwa sembo okumpa album anze njabba wa single songs yakabawa album zikamba we single collabo buli kimu okureachinga out to ennaku zino kizibu mukwano gwaffe yaliwo mwamugoba Joel kati ani alinga road manager osala ebigambo tetwamugoba just yagulawo record label nasigning omuyimbi nenfuna manager omulala Karen ono mukyala ya mukyala Karen kwambala nnyo black. Oh really? Mbadde sikyagenderezanga bamuyita Karen era enamba ze kwe ziri ku social media yange yonna nenga Joel chali wange oyo boy wange ne mwali muvudde wala era we nalanga mugize mbuti nenga kati vinka gira wetu just omusajja yakola record label it's called Growth. Yeah. Oyina essuubi naawe erikola mbooti anti tuli ku Growth nova mu Swangs tibwe biti Swangs era nsobola osigala era nenkola record label nenga Swangs is my booking. Tosaawa bya booking ate mwayizaako akantu ka booking. It's all about booking, it's all about your management. Listen, I can still be under Swangs nga ye record label yange nange nenkola record label. Saagala weesibe nnyo ku kya Swangs ngamba nga togirina nga teri anywhere in the picture. Kati ng'omuyimbi olina okuba ne team kati nze naturally nkuze ndi organized. Kati mbeera nti awo nga ntudde nga buli kimu bakubira nze essimu no nkuze n'amasomero ge ngenzeemu n'ensoma ng'ebintu birina beera organized protocol waliwo ono naddira ono bwe biti. Yeah, so it's just a matter of agreeing nti mu mulimu gwera waliwo abalina okulyako either way like biba bya business. Nokkiriza okulyako vinga. It's business. Nina abayimbi bemmanyi baaba ne waategeera just today yalina manager sijja mwogera linnya yategeera butegeezi nti amulidde ku baafuna ndowooza deal yali ne certain telecom company we baayawukanira. No, when I say kulyako, I mean in business there are percentages. Woba okola n'omuntu gwe togenda kwagala mbu ssente zonna ozitwala ate biki. No, naye aba alina contribution so there should be a percentage. Emirimu bwe gityo we gibeera. Yeah. Kya kigenda maaso ku Swangs embeera etambula etya? Nungi. Sandrai mwamwongezaayo sinafuna by the mukisa kumanya lwaki naye nina interview gye nagwako ya mwami Julius ndowooza yagikola ne ba Curtis ba Douglas nga nnyonnyola kyonna ekyaliwo ekyo sijja kikubuuza. Kuba era nze ndi muyimbi ku record label. Nkubuuze ku by'abayimbi. Mwaka guno olina oluyimba olusookedde ddala bayita Sirubala. Waliwo ekiseera wagambira nti buli mwezi ogenda tuteera video gwali mwaka ki 2019 ne wali otufuukidde ekizibu abayimbi nga baanyiiga sebono vinka gwolaba yeepanka omwaka gwa 2019 nti buli mwezi ata video naye tezaawera 12 zayisanamu olimba zaali 14 nsolo zikubalira yasooka January 2019 yali sijjukira nalimba lwasooka naye ogwo mwaka twalina Shua twalinamu Bebe remix ne Ino Mimbi wa Romania twalina Mabe weweni wangu twalinayo nja kusitula twalinamu bananyimba zaali nyingi. There were so many songs. I wish I could just go back. There were 13 songs. 13 ekyeza watu wa 13 emyezi 12 n'omwezi gumu. Yes. Ani yajja ne idea? Tuba ne team tutuula fenna team manager buli omu tugamba guno omwaka tukipike bwe tuti. Okay. Naye olowooza kya working out? Of course kya working out kiyinza okuba tekya working out actually kyanyamba nnyo because 2019 yennyini ng'eggwako covid najja kati nze zino ennyimba zonna ze nali nfulumizza ne zibikkawo during covid paka kati nno nkutidde wadde n'ekisimo kimwe buli luyimba lwota lwakabi
Man, mukama abadde nnyo. Ate n'abantu kimanyi basooka kuzalawa. Naye kirungi kati bakkiriza sirishwa naye nga tetunnaba tofaayo mwemba temunnaba sawa yonna. Are you a shy person? I think so. Off stage. What makes you shy? I don't know, just went away. Sibyagala ebyo oli akubuuza what makes you shy. I don't know bwenti obwendi. Buli omu abeera bw'atyo ziba zembe kati nkikunyonyola nti moments ki ezikufuula shy? Wembeera mu bantu abangi kati nga wano akati wana nti ono Vinka very yali shy. abeera shy naye onyimbeera tujja kukuwanikira Vero ne Vinka banjawulo. Kikyosinga obutaagala ku Vinka? Kikyensinga obutaagala ku Vinka ate wali ate Vero atya abantu kati gwe olina kitegeera oba oli eyo oba wenzija n'empita eri nzoga katulabe ne keekweka. No, it's just that bangamba ne bambatandikire waawa. Vero ne Vinka aliwa w'osinza okufuna munogamba wano? Musajja gwe Vinka omumanyi anyway, but to be Vinka era Vero alina obba ne discipline biki okubeezaawo Vinka ono. Sibye byebyo nno munnange Veronica omuwulidde. Kati katubasiibule tubalekere emboozi za booda tuzireke tubasiibule tugende maaso ne programs endala tugende mu misa tulinawo misa Catholic Community Vision Group saa 6:30 batwongere evvu era nga tubatumidde nnyo tubagala nnyo mwenna bakadaama abe South Africa aba Europe aba America mwenna aba New Orleans September mu Wakalulambert Airport president waffe yonna byebyo nno nenga Haji Sebufu tukwebaza okubeera ng'osibulula abasiibi kyokola kyekisinga obulungi era nsaba Mukama ayongere okwongera empeera n'okugaziyiza n'abantu mwenna abaneegattako okubeera nga tusibulula abasiibi mwongere okuneegattako kyemukola kyekisinga mugula n'abasasula Happy birthday Papa Lero happy birthday to you si papa oli mukomera era happy birthday kale bye bye tugenda maaso ne programs ez'enjawulo. Ekyenkya kikutuusiddwako Nala instant noodles, the ultimate convenience. Just boil, season, stir, and enjoy the delicious different flavors. Get your Nala instant noodles today for a quick, tasty meal. Taste the difference. Asante Ntangawizi TV. Mufune mu buli dduuka eri kuli okumpi ku shilingi 10 zokka. Asante Ntangawizi. Avance. Onoonya ekiku kya mulembagirawo akazanyo ka spin for cash kaakano kaguse ku mutimbagano ku nnusu 5 1,000 n'enkumi 2 zokka osobola okucacanja wonna w'oli tosigala mabega.